أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم baganda bange mukulikeeyo mu mawusimu ey'ekitiibwa sizon gye tubaddemu ey'emikisa nga yakusiga amakungula ge tulinze saba Allah subhanahu wa ta'ala tulage ku makungula ago fi dunya wal akhirah kuno ku nsi ate ne ku nkomerero ateekemu abo basiimye era tuteekemu abo basonyiye mawusimu anti gye tubaddemu ebadde yakusiga so Allah subhanahu wa ta'ala akkirize ate era ekyokubiri mbakulisaayo mu holiday badde empanvu bweti olwaleero kati mu wiiki eno kirasi zaffe zazzeemu okubeera nga emisomo gitojjera bulungi nnyo era baganda bange abakulembeddeko emabegaawo bo basomye kale naffe olwaleero kirasi eno eya tafsiru Qur'an al-Karim bwetyo egenda kuddamu etojjere nga tetuli walala tuli ku mulamwa gwa suratul Faatwir era ng'omulamwa gugamba nti bannange tukoze tutya okutegeera omutonzi waffe anti olwaleero embeera gye tulimu ey'obubuze evudde kuki kuba tetutegeera lwaki ku nsi kuno kwetuli lwaki twatondebwa kale bonekkaanya essuula eno aya ku aya n'ofumiitiriza ebyo bye tuba tusomye bye tuba tujjukanyizaako nabyo wattu nno ojja kuyambibwa nnyo okubeera nga otegeera lwaki kuno ku nsi kwoli era ki ky'oteekeddwa okukola. Naam, Suratu Faatwir ina ayati 45 nga bulijjo ina mu nsenka za Qur'ani ekwata ekifo kya 35 esangibwa mu jjuzu ya 22. Naam, bwetyo essula eno gye tutambulirako nga bulijjo baganda bange. Omulundi ogwayita twalaba aya ya 18 gye twalaba Allah agamba nti wala taziru waziratun wizra ukhra, munange tojja kusobola kwetikka mugugu gutali gugwo. Innama tunziru alladhina naga nti wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhbal minhu shay'un walau kana dha qurba. Wattu ne bonagamba nti mwana yegayirire nnyina, maama yegayirire omwana, taata yegayirire mukyala we, jjajja muzukulu we, mukwano gwo oba ogambe nti munnange nnyambiraako wano, tekijja kusoboka. Buli omu agenda kubanga atunuulidde buzibu bwe mugugu gwe yapakira bw'agenda okubanga bw'atunuulidde oba ddala mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ayitawo oba tayita. Kale nno bwe kiba nti nno abantu baffe betufiirako tebagenda kutugasa mu maaso ga Allah, Allah agamba nti innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum. Bino n'ebigambo biwulirwa era bitegeerebwa abo abalina okutya mu bifuba byabwe nga batya oyo mulezi waabwe bilghaibi mu butamulabako, naye nga bakkiriza nti ye mutonzi waabwe, ye mugabirizi waabwe era ye musinzibwa waabwe owaddala. Wa aqamu ssala, ayini bayimirizaawo n'essola. Allah n'agamba nti waman tazakka fa innama yatazakka li nafsi, oyo yenna akola omulimu omulungi fa innama yatazakka li nafsihi, omulimu ogwo ebyengeri ebinaaguvaamu munange bigenda kugasa ggwe ku nsi kuno oba ne ku lunaku lw'enkomerero. Aga nti wa ila llahi almasir, era teweerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala yewali obuddo gye tugenda okudda. Olwaleero katutunuulire ayati 19 paka ku 2 ate tuzze n'omulamwa mupya gugamba nti gugamba bwe guti. Omulamwa gw'olwaleero gugamba nti nno nga tuzze mu kirasi yaffe wano, tuzze mu kitundu ekyokubiri. Omulamwa gwa leero gugamba nti obulungamu n'obubuze wattu tebyenkana. Gwali eyo ddala okakasa byenkana? Nze ngamba tebyenkana. Kale oyinza okusangayo agamba nti byenkana, naye nze ngamba la yastawiyani, tebikolaki tebyenkana. Naam, tujja kutandika ne aya egamba 19 وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. يابيري نصوص يكم من المويندا يابيري مهم ولا الظل ولا الحرور. آتي يابيري مبيري جامبا وما يستوي الأحياء ولا الأموات
إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. إنما إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم kale tugira tutambulirawo mpola mpola. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izza wal jalal bw'otunuulira verses zino ey'ekumi Allah azze akuwa ebintu bibiri ng'ajja akulaga nti kino na kino tebyenkana, kino na kino tebyenkana, kino na kino tebyenkana, naye ng'ebifaananyi bino byakubye wallahi bituuka ddala n'okutegeera kwaffe. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani eno yagitwanguyiza ng'agitadde mu lulimi olutegerekeka, oluwangu lw'okutegeera, olutuufu lw'okutegeeramu ebigambo, olulimi olunnyonnyozi, olulimi olusensula ensonga n'osobola okumanya kiki Allah wo kyayagala, era olulimi olusoboka okubeera nti nno buli ggwanga bw'obanga otaddeyo omwoyo otegeera ebigambo bino wattu ojja bitegeera bulungi nnyo. Allah yatandika tenagamba yagaa nti wama yastawi al-a'ma wal-basir, yagamba nti muzibe n'ono alaba tebenkana. Al-a'ma ye muzibe bulayindi, n'ono alaba basirun tebasobola kwenkana, kubanga bwodda mu maaso ga muzibe n'omukongoola asobola okutegeera nti omukongoola tasobola. Waliwo okwenkanaawo? Tewaliwo okwenkana. Era ono muzibe aba agondera nnyo ono alaba, kubanga yabeera driver we, yamulaga ow'okugenda, yamubuulira ekyokkola, kubanga ono talina maaso. Nekitegeeza ki? Nekitegeeza nti omuzibe w'amaaso yali ategeeza ki? Omuntu atalaba mazima ng'ayina amaaso ga naye nga talaba mazima abeera muzibe newankubadde aba alaba. Naye jjukira Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu ssuula endala, yagamba nti innama la ta'ma al-absar walakin ta'ma al-qulubu allati fi sudur. Yagamba nti bwe kuba kulaba tetutegeeza maaso, tutegeeza emitima egyo egitudde mu bifuba by'abantu, gye gisinga ennyo okulaba okusinga n'amaaso gano. Era omutima gw'omuntu bwe guba nga tegusobola kulaba mazima, kufumiitiriza ku mazima, omuntu ono abeera muzibe newankubadde aba alaba. Naye emitima gy'abo abafumiitiriza ne gitegeera amazima, wattu abantu abo babeera balaba newankubadde nga bamuzibe. Oba ntegerekese bulungi? Tugende ku siteepu endala. Allah yagamba nti Allahu mu suratul Bakara, Allah yagamba nti Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah subhanahu wa ta'ala ye mubeezi w'abakkiriza, abajja mu kizikiza n'abatwala eri ekitangaala. Naam, Allah kyebaga nti wama yastawi al-a'ma wal-basir, munnanga omuntu alaba
ne muziba tebasobola kukola ki, tebasobola kwenkana. Netugenda ku aya eyokubiri oba eyabiri ngati wala dhulumatu wala nur, wala dhulumatu wala nur. Allah yagamba nti ebizikiza n'ekitangaala tebyenkana. Ebizikiza yaga nti dhulumatun, ebizikiza n'ekitangaala tebyenkana. Anti ebizikiza bibeera bingi naye ekitangaala kirina kuba kimu. Mu Allah kyategeeza yiwano, Allah kyategeeza nti mu makulu ebizikiza byo bibeera bingi naye ekitangaala kibeera kimu. Kiki yali ategeeza wano? Nti obulungamu libeera ekkubo limu naye ate obubuze bwa bika bingi. Kyova olaba yagamba mu suratul an'am, yagamba wa anna hadha sirati mustaqima, yagamba nti eryo lyekkubo lyange ki obusiraamu. Fattabi'uhu, mugoberere obusiraamu kyebugamba, mukwate Qur'ani kyeragira. Wala tattabi'u subula, temugezaako okukwata obukubokubo. Temugenda mu ssabo, temugenda mu kereziya, temugenda mu kyaki, temugenda okusamira, temugenda mu nnyanja, teeka bulungi. N'agamba fatafarraqa bikum an sabil, kubanga bwe munaakwata amakubo ago gajja kubawabya okubajja ku mazima. Okirabye nti obubuze bungi. Obubuze Allah yakiyita kizikiza. Oba omuntu bulwabeera mu bubuze abanga omuntu ali mu nzikiza. Omuntu bw'aba ali mu nzikiza aba talaba, wabula akozesa emikono gy'okukwatakwata ku kisenge. Katugambe badde mu nnyumba amasannyalaze ne gavaako, oba oyisaayisa ate emikono osobola okukwata ku kkando oba ku kibiriiti. Onaga nti owaayo ekibiriiti kiri awo ku kabada naye nga sikiwulira, nkwatakwata naye sikiwulira, nekkando weeri awo n'okwatakwata nga tokola ki. N'omuntu ali mu bubuze bw'ato bwafaanana. Juzi abanga alinga yeefaananyiza okwagala okutuuka ku mazima naye ate ne gamubulako, n'abanga agatuukako naye ne gamwekwekako, n'abanga nteeka bulungi. Naye omuntu ali mu kitangaala yali ku bulungamu. Wabuli lwakuba ttooki ati wapu ekibadde kyekwese kyonna akiraba. Buli lwamulisa bw'ati anye nti kino kibiriiti, buli lwamulisa bw'ati ono muntu yatudde wano, buli lwamulisa bw'ati kano katebe, buli lwamulisa bw'ati eno gundi. Ekitangaala kimuyambako ki? Kimuyambako okwawula nti kino na kino kyekino ekiri wano na kino kyekino. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atuga nti obusiraamu kyekitangaala kikuyamba okumanya ensobi, ekikyamu, ekirungi n'ekituufu. Naam, Allah yatukubira ekyokulabirako mu suratu Nur n'agamba dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Yagamba abantu abali mu nzikiza oba abantu abali mu bubuze, abakafiri, abashiriku n'abannanfuusi, yagamba nti dhulumatun ba'duha fawqa ba'd, balinganga obudde obw'ekiro. Ng'obudde obw'ekiro omuntu ali mu nnyanja, omuntu ali mu nnyanja, mu nnyanja temubamu kitangaala, kyokka ate budde bwa kiro. Naga nti ekyo kitangaala, ekyo kizikiza ku kizikiza. Naga nti idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, nga ne wajjayo omukono gwe bw'ati tasobola gulaba, naye ng'ate kyekintu ekimusinga omubeera okumpi. Kiki yali ategeeza nti omuntu ali mu bubuze n'ekintu ekiteetaaga kumusomesa kimulemwa okutegeera. Kimulema kola ki? Okutegeera. Omuntu ali emmere, omuntu nga yeebaka, omuntu alina obwagazi, ogamba otya nti ye Katonda? Nga batu bagamba nti Yesu ye Katonda. Omuntu afa ali emmere, alina obwagazi, agenda mu kabuyonjo. Kyekyo Allah kyeri yategeeza nti omuntu n'ekintu ekimusinga ekimuli okumpi ennyo tasobola kitegeera nti kino. Nga bakimutadde ne ku nnyindo tasobola kiwunyiriza naga nti kino ono ffene oba guno muyembe.
lwaki olw'obuyitirivu bw'obubuze bw'abaami. Naam. Nolwekyo saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase obubuze. Allah subhanahu wa ta'ala tugenda ku aya eyabirimu n'agamba wala dhillu wala lharur. Katundu kafaako okusatu. Naam, katukimaleyo. Wala dhillu wala lharur. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti yadde adhillu kye kisiikirize, alharuru ke kasana pereketya. Alharur ke kasana ki? Ke kasana pereketya. Kati mu butuufu ekisiikirize n'omusana tebyenkana. Era omusana buli gwememula buli muntu anoonya weyeewogoma kugwona. Buli muntu anoonya kasiikirize. Oba enkuba senga etonnya buli muntu anoonya wagenda kujeggama ereme kumuyisa bubi. Kati n'omusana bwe gubeera buli muntu anoonya kasiikirize. Akasiikirize kayuddawa? Akalengedde mu muti n'agenda, akalengedde awali ekizimbe n'agenda neyeggama ngoba kansooka empumulemu wano. Akasana bwe kanakkakkana n'atambula neeyongerayo. Kati akasana n'ekisiikirize tebisobola kwenkana. Ekisiikirize kiyamba omuntu nekimubudamya n'awona okwokebwa kwaki k'omusana. Naye ate omusana gukosa omuntu. Kati obukafiri n'obushiriku n'obunanfuusi bikosa omuntu. Wabula ate obulungamu kyekisiikirize. Tewali akyeggamamu oba akituulamu n'atawona, n'atafuna mirembe. Bannange mirembe giri mu Busiraamu. Emirembe giri mu Busiraamu. Okuwona kuli mu Busiraamu. Okuwangula kuli mu Busiraamu. Okuwumula kuli mu Busiraamu. Omuntu lwabeera mu musana yeeraliikirira ng'atambula mu musana n'atuuka ddi, n'atuuyana n'atuuka ddi. Emmotoka tezijja, sirabayo bodaboda ejja, naye kantambula osanga nazisanga mu maaso eyo. Abeera mu kweraliikirira, abeera mu kuwejjawejja. Naye omuntu ali mu kisiikirize atebengera. Nakati akantuule wano wegunakka naagenda yengoba ki? Obwe Busiraamu. Naam. Katujje ku kitundu kyaffe ekyokusatu bi'awnillahi tabaraka wa taala ali tulaba amateeka amalala gajja. Naam. Kitundu kino ekyokusatu Allah subhanahu wa taala n'agamba ku aya eno eya 2 n'agamba wama yastawi al-ahyaa'u wala al-amwaat. Abange ma yastawi al-ahyaa'u wala al-amwaat. Wano Allah lyategeeza ki? Al-ahyaa'u jamu hayy, al-mu'minu hayyun, omukkiriza abeera mulamu, wal-kafiru wal-mushriku maut, ate omukafiri n'omushiriku n'omunanfuusi gibeera mirambo egitambula. Gibeera mirambo egikola ki? Emitambula. Allah yabogerako mu suratul munafiquna n'agamba ka'annahum khushubun musannada. Ka'annahum khushubun musannada. Nga balinga kasasiro. Nga balinga ebintu ebisansuddwa. Nga balinga ebiti ebitemeeteme. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu endala, suratul Jumu'a, yawe ekyokulabirako n'agamba mathalu alladhina hummilu at-tawrat. Mazima abantu abo Allah bye yakwasa ekitabo kya Tawuleti. Ekitabo kya Tawuleti kye kitabo kyani? Kyekakka ku Nabbi Musa alayhi salatu wassalam. Yagamba thumma lam yahmiluha. Allah kugamba Allah mu kubakwasa obuvunaanyizibwa obwo ne batakola ki? Ne batabutuukiriza. Yagamba kamathali lhimaari. Abantu abo ddala balinganga endogoyi yahmilu asfaara. Endogoyi eyeetikka
ebintu nga mulimu yeetikka omugugu nga gulimu ekiso, gulimu omuguwa, gulimu amazzi, ngagamba nga bagenda ekiso kye kigenda okugusala, omuguwa gwe gugenda ogisiba, n'amazzi gagenda okunaaza ekiso ng'amaze okusala. Naye endogo yo yeetisse bwetisse, temanyi biki byeyeetisse, kumbe bye bigenda ogisaanyaawo. Kati n'abantu abakozesa Tawuraat baalemwa okutuukiriza amateeka gaayo n'ebasaanyaawo. Ojjukira Allah bwe yagamba nti fajaala minhum qiradata wal khanazir abamu bo Allah yabafuula, alina Allah bwe yafuula enkima, abalala bafuula embizzi. Tulaba Allah bwe yakola Firawuna, kubanga Allah yabateekamu amateeka ne bagaana okugatambulirako ate nga balabyeko. Allah mu sura endala Suratul Al-Furqan yabogerako naga nti innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Abantu abo balinganga ebisolo. Abantu Allah baleesemu amazima, baleesemu ekitangaala, n'abasindikira nabbi, n'abayigiriza amateeka ge, ne bagaana okugatambulirako, ne beefuulira simanyi ne baggala amatu gaabwe, ne babeera nga tebaagala kumanya, ne bagavumira, ne bagalwanyisa, ne batta n'abo ababasomesa amazima, ne babasiba, ne bababonyaabonya, ne babawaŋŋangusa. Allah gaa nti kal an'am, balinga ebisolo. Oli akuleetedde ekinaakuwonya, akuleetedde eddagala, naye ate akuleetedde eddagala g'olwanyisa. Allah gaa nti kal an'am, balinga ebisolo. Embuzi ogitwala ku ttale, enjala egiruma egenda erye, naye ng'ewalira mu kkubo. Kyokka ate bemala okutuukayo n'erya, okugijja ku ttale naye lubeera lutalo. Naga nti kal an'am, balinganga ebisolo. Bal hum adallu sabila, wabula ate oba ofundako n'embuzi, naye ate bo baalaga wala nnyo. Abannanfuusa abashiriku n'abakafiiri baalaga wala nnyo obubi bwabwe, baayolesa nnyo bubuyabuya. Teeka bulungi. Mu Suratul A'raf yatukubira ekyokulabirako ku bantu. Allah baaleetedde amazima, babaleetedde okuwona, baaleetedde obulamu, kubanga agambye wama yastawi al-ahya'u wala al-amwat, abalamu tebenkana na bafu. Ng'omuntu wabanga mufu ali mu ttaka, naawe omulamu atambula mwenkana, temusobola kwenkana. Ono ali mu ttaka ye ebibi ebyaggwa bw'akyassa, okyalina omukisa gw'okubaako kye weekolerawo, temusobola kwenkana. Idhan n'obulungamu bulamu, obubuze kufa. Omuntu ali mu bubuze aba afudde. Kati wano Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba mu Suratul A'raf naga nti abantu be baleetedde obulungamu ne bagaana okubukwata, abantu baleetedde obulamu bawonyezebwe ne bagaana okubeera nti tebaagala kuwonyezebwa ng'ate balwadde. Allah gaa nti intahmil alayhi yalhath, balinga embwa. Kubanga embwa bwebanga yagamba nti bwebanga njala ewejja, bwebanga yina enjala ekola ki? Etambula ewejja. Awutaturukuhu yalhath, aye ne bwebekkuse naye era ebeekola ki? Ne bwebekkuse era ebeera ewejja. Bw'ogisibamu omuguwa, bw'ogisibamu olujegere mu bulago, ng'ojja otambula nayo, etambula ewejja. Ng'eringa ega nti nze bwonna nzigyamu omuguwa sijja kola ki? Sijja kuwejja. Ontaddemu omuguwa kakati siina we neekyusiza, naye era bw'ogusumulula n'ogireka etayaaye era ebeera ewejja eti. Ng'era eringanga eri kugamba eri ku buzibu. Kati n'abantu bwe batyo bebafaanana abagaana okukwata obulungamu. Teeka bulungi. N'agamba Allah subhanahu wa ta'ala nti inna Allaha yusmi'u man yasha, Allah yawuliza oyo yenna gw'aba ayagadde. Allah awuliza oyo yenna gw'aba ayagadde. Tegeeza nti agabira obulungamu eri oyo gw'aba asiimye aluŋŋame. Naye Allah okusiima okulunŋama oteekwa kubanga omutima gwo naawe gulimu okwagala okunoonya amazima. N'agamba wama anta bimusmi'in man fil qubur, era nno Muhammad tosobola kuwuliza muntu ali mu ttaka nga bwe kiri nti nno tosobola kulungamya
nga bwe kiri nti tosobola kuwuliza ali mu ttaka kuba kitegeeza nti senga Allah akujjulula n'akujja mu bulamu buno obwensi ng'ofudde oli mukafiiri, oli mushiriku, oli munnanfuusi, oba tokyalinawo mukisa mulala gwonna, era teriyo muntu yenna asobola kukuseevinga to save you out. Teri muntu ayinza kukununula. Abantu ne basaba edduwa ezifaanana zitya? Allah yagamba nabbi Muhammadi yagamba nti in tastaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra lan yaghfir Allahu lahum. Ne bw'oba n'abasabira emirundi emeka, ne bw'onaabeegayirirako otya, obeegayirirako okikola oba tokikoze, Allah si wa kubasonyiwa. innahum kafaru billah, okufa gwagenda okubatuukako nga bali mu bantu abajeemu abawakanya Allah subhanahu wa ta'ala muwomoowe. Kale bwe kakutanda n'oba mu bulamu buno obw'ensi nga togenze na bulamu, kubanga obulamu bwe buliwa bwe bulungamu, nga togenze na bulamu, kubanga omuntu yenna ne bw'afa naye ng'afudde mukkiriza asigala ayitibwa mulamu. Allah yagamba nti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, temusuubira nti abo abafiiridde mu lutabaalo, abafiiridde mu kulafubana eri eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala, temusuubira nti olw'okuba bafudde babeera bafu. Allah yagamba nti bal hum ahya, babeera balamu. Turuzaquuna, era babeera bagabirirwa mu ttaka gye bali, bafuna ebyokulya n'ebyokunywa ate era basula bulungi. Ekyenjawulo nti fe tuli kungulu kwansi ate bo babeera wansi wa ttaka, naye nga osanga nga obulamu bwe balimu businga oba bali ku nsi abalamu. Lwaki? Kuba nti baafiira ku mazima. Bigambo ebyo si byangu byakutegeera na kuyingira mu bwongo bwaffe, wabula Allah asobola okubitutegeeza bwe tubanga tutaddeyo okwagala n'okumanya n'obujjumbize n'obwesimbu, sobola okutegeera ebigambo ebyo. Kale nno Allah subhanahu wa ta'ala atulaze wano mu aya eno n'atugamba nti wama yastawi al ahya'u wala al amwat, gwe tosobola kubeera nga wama yastawi al ahya'u wala al amwat, abalamu n'abafu tebasobola kwenkana, nga bwe kiri nti ettaka ewatonnya enkuba n'ettaka ewatatonnya nkuba tebisobola kwenkana, erimu libafu erimu libeera ddamu. Aga nti inna Allaha yusmi'u man yasha, Allah yahdi man yasha, Allah alungamyo gwaba yagadde. Wama anta bimusmi'i man fil qubur, munange bwe tojja kusobola kuwuliza oyo ali muta, nga nabbi Ibrahimu alayhi salatu wassalam bwe yakola, kubeera nga yasigala asabira kitaawe Allah amusonyiwe, kyokka nga kitaawe amaze okufa nga afiiridde ku bukafiiri. Allah subhanahu wa ta'ala n'amugamba edduwa zo munange tezikyakola, kubanga kitaawo waafiiridde nga amazima agamanyi, naye n'abeera nga okwekuluntaza obunyoomi bubulemesezza okubeera nti nno afanga mulongoofu. Allah mu aya ya 23 n'agamba in anta illa nadhir, owange gwe nampuliriza. Allah alagamba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, naawe kenyini bino ebigambo bikwatako nti gwe Nabi Muhammadi naawe omugoberezi we, emirimu gyaffe, omulimu gwaffe kutiisa abantu nti bannange yenna anasinkana Allah n'amusinkanira mu kifaananyi ky'obukafiiri n'obushiriku n'obunnanfuusi si waakuwona. Ogwe mulimu gwaffe. Wabula tetulina kuteekamu bantu miguwa kubaleeta eri bulungamu, tetulina kubaleetera ku pisto, tetulina kubawaliriza na kubakaka. Nedda, tulina kubatiisa. Biki ebina nataijun ebinaavaamu singa abaana basinkadde Allah mu kifaananyi ekyo ekibi eky'obunyomoofu. Ogwe mulimu gwaffe, era gwe mulimu gwatumibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aya eya 23 eya 24 Allah anaga nti inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira, mazima gwe Muhammadin nakutuma eri abantu bilhaqqi, nakutuma n'amazima nga ye Qur'an, nakutuma nga nkozesa bwesimbu, kubanga noonya abantu balungame, kubanga njagaliza
Allah wa mazima ate ngoli anta bashiran nakutuma osanyuse ababana abakugoberedde nti nempeera gyeri nja kubasiima mu bulamu n'oluvannyuma lw'okunzisinkana wa nadhiran ate otiisa abo abakyesisigiriza okubeera nti bayingira eri obulungamu obatiise nti banneesinga bananfiira ku mbeera eyo bajja kusinkana obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala wa in min ummatin illa khala fiha nadhir وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الله نagamba نبي محمد صلى الله عليه وسلم kino kyenkugamba nkukakasa teri mulembe ogwayitawo oluvannyuma lwo nga tonnajja okuva ku Adamu alayhi salam okutuusa ila yaumina hadha teriyo mulembe okujjako nga nagutumangako ki omusanyusa oba omutiisa okujjako nga nabasindikiranga omubaka okujjako nga ku kitundu ekyo ku mulembe ogwo mu kifo ekyo mu nsi eyo mwabeerangamu omuntu alagirira eri obulungi era amazima n'obulungamu era nga avumirira obulimba obulyake obukumpanya obunnanfuusa obushiriku n'obukafiiri tewali mulembe gwayita okujjako nga kwabeerangako abaddu abalongoofu abalaga abantu ekkubo ettuufu wabula era nga bwe kifaanana essaawa zino ku mulembe gwe Muhammad ne mu mulembe ogwayita bwe kityo bwe kyali nti abantu amazima bagagoba ne baaniriza obulimba. Aya 25 Allah n'agamba wa in yukadhibuka faqad kadhaba alladhina min qablihim baba nga bakulimbisizza nga kyekikunakuwaza Muhammad kiri kuleeta n'okunafuwamu okutambuza omulimu gwange gutwala mu maaso tonafuwa kubanga n'abaakusooka mu babaka baganda bo nabo be bato baalimbisibwa. Jaa'atuhum rusuluhum bilbayinat bannabbi baabwe babajjiranga n'amazima n'obwerufu wabizubur babajjiranga n'ebyamagero ebiraga nti bano bavudde eri Allah subhanahu wa ta'ala wabizubur nga bazze n'ebitabo ebyo wabilkitabil munir ng'ebitabo ebyo bijjudde okugamba obujulizi obwerufu amazima obulungamu n'obwesimbu wabilkitabil munir nga mulimu amateeka ag'obulungamu ameeyolifu agateetaaga na ttooki naye ne babulimbisa tujja kunzikiraawo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Aya 25 wetukomye mundi ogwo naddako tujja kutandikiraawo bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.